TYJ Rabbit Farm abakugu mu kulunda obumyu. Asaba Charles omukugu mu kulunda obumyu tusangibwa wano e Makindye. Olwaleero tugenda kuyiga ku bumyu. Obumyu lwaki omuntu wandyagadde okutuula owulirize oyige ku bumyu kubanga abantu abasinga buli omu agamba obumyu kyangu nnyo twabulundako nedda enenunda kati ya mulembe. Twavaawo wali bwe twabulundiranga mu ttaka ne busima ebinnya kakati tulunda obumyu bwa business. Project katugiyite empya mu Uganda. Yesu wadde eruddemu naye abantu abamu tebagimanyi. Kati oyo yenna ayagala okutandika okulunda obumyu toyingira buyingizi project y'okulunda obumyu nga totegedde bino wammanga. Tuula funa peeni owulirize. TYJ Rabbit Farm e Makindye. In fact obumyu okujja mu Uganda ng'oggyeko obumyu bwa loko bwe mwali mumanyi buno bwe mwalundanga nga muzanya kati obumyu buno bwa business nze omu Asaba Charles eyatandika obumyu buno mu Uganda kubanga nkuze emyaka gyonna gye mbadde najjo mu Uganda nga sirabangako omuntu alunda bumyu bwa business naye nali driver mbadde driver emirimu gyange okusinga nga ntambula nnyo nali nvuga trailer nga nkolera Kenya gye nasanga obumyu nga babukola nga business nga project abantu bagijja mu ssente ate nga bana Kenya bamanyi okulya ennyama ya kamyu. Natwala obudde n'engenda ne bansomesa lwaki abana Kenya beetanira nnyo ennyama ya kamyu. Ekisooka white meat ennyama ya kamyu erimu erina omugaso mungi mu mubiri gw'omuntu. Ekyokubiri akamyu tebakajjanjaba tebakateekamu eddagala ng'ebirundibwa bino ebirala byetulaba nti ennaku zino bagamba nti ente bazisibye bataddewo karantini y'ebisolo simanyi birimu obulwadde naye akamyu kyekintu ky'olunda nga tokitaddemu ddagala lyonna naye ng'okozesa eddagala lyaffe eriri organic ng'ekigagi omululuza sere n'olya ennyama y'akamyu white meat nga teyina bulwadde bwonna bwegenda ku affectinga ku mubiri. Akamyu ekyansikiriza nnyo okusinga nti akamyu kaliko emigaso mingi lwakuba bwe tuwulira obumyu tulowooza ku nnyama yokka. Akamyu kavaako obusa bukola manure omulungi ate nga taleeta bulabe ku ttaka lyaffe. Akamyu kavaako omusulo pesticide gufuuyira ebirime byonna oba bitooke oba nnyaanya oba butunda oba mwanyi oba tobacco kyonna ky'olimye omusulo gw'akamyu gufuuyira bulungi nnyo ate teguleeta bulabe ku bulamu bwaffe. Tuula funa peeni wandiika oyige bino ebikwata ku kamyu. Ekyansikirizo kireeta mu Uganda kubanga nakizuula nti Kenya we wali akatale k'obumyu be bakategeera naye ne nkizuula nti ne mu Uganda basobola okubutegeera singa tuba tubasomesezza kubanga bannayuganda tubamanyi bakozi bafaayo nnyo beetaaga kola ki okuyiga. Ne ngamba Kenya sirina we nsobola kufuna ttaka wa kubulundira. Yes wadde nti obumyu tebwetaaga kifo kinene nnyo tebwetaaga kifo kigazi nnyo nga bwe tuwulira nti wetaaga eka ndi eka z'ettaka okutandika okukola faamu. Akamyu osobola okukola faamu awo wennyini n'otandikaawo w'osula n'otandika okulundirawo singa oba otutuukiridde aba TYJ Rabbit Farm ne tukuyigiriza ne tukulaga enzimba ennungi eya cages obumyu nga bwe tubulunda. Bwe nakizuula nti omusulo ogwo gugenda kutuyamba mu Uganda okufuuyira ebirime byaffe ate n'ennyama y'akamyu egenda kutuyamba mu Uganda kwe kuleeta obumyu breed eno gye tulina wano gye mugenda okulaba nagijja Kenya wano mu Uganda ebadde teriimu twagijja Kenya ab'e Kenya nabo bagijja bweru breed eno ennungi gye twogerako ekola market si buli kamyu konna nti kaliko ennyama esobola okukola ssente nedda eno breed ya njawulo twagijja Kenya ne Kenya bagijja bweru okuba nga tugituusaako wano tuyigiriza abannayuganda tubaguze breed yaffe nabo basobola okulunda tusobola okusupplyinga hotels zaffe zonna eziri mu Uganda. Mu Uganda tulina hotels nyingi tulina abantu bangi abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Oyinza okubeera eyo Muganda oba Omunankole oba Omunalwanda n'ogamba nze sisobola kulya kamyu oba gwe tokamanyi neerundira bali abagenda okukalya kubanga hotels zonna ze tulina mu Uganda bo ennyama y'akamyu bagitegeera. Gwe woligitegeerera nti ya mugaso nga at least okola ssente ku bantu abali mu mahoteri abeetanira okulya mu hoteri eziri mu Uganda. Akamyu kyekintu ekirundibwa nga tekikutadde ku bunkenke. Akamyu kyekintu ekirundibwa nga tekigenda kweraliikiriza mu kulya kubanga akamyu kalya omuddo gwonna gw'olaba mu nsiko kasobola okugulya. Muddo mutono nnyo gwe tusosolamu naye omuddo gwonna oguli mu nsiko naye obuzibu buli wano wokka nti omuddo ogwo guteeseteese otya tomala galeeta muddo oguli mu nsiko gwonna nga guliko n'obuuka n'okawa. Omuddo ogwo bwe tugujja mu nnimiro oba mu nsiko bwonna bwe tugujje tuguteekateeka bulungi nnyo ne tugunnyika mu mazzi agalimu omunnyo. Tutabula amazzi agalimu omunnyo ne tugunnyika ne tusobola okuba nga
tutta obuwuka buli bwonna. Kati awo ojja kulunda obumyu bwo busobole okukula nga tebukutawaanyiza nga tebulwadde. Obumyu ennaku zino oyinza okuŋŋamba nti omuddo ffe abali mu kibuga tugenda kukola faamu, omuddo tugenda gujjawa. Yes, tulina emmere gye tukola ey'obumyu. Emmere eyo bagiyita pellets, bazikola pellets, bazinyiga ne bazikola pellets. Tebulya kyakyu ng'enkoko, naye pellets zino okuzirabako wano nti pellets zino akamyu kaffe kaliira wano. Pellets zino tuzigula buguzi mu abo abakola emmere y'ebisolo. Pellets zino buli kilo saawa ya leero etuuse ku 20,000 kilo emu. Naye kilo emu bw'eba eri ku 20,000, akamyu kalya kilo emu ewiiki nnamba. Ndowooza ompulidde bulungi. Akamyu kalina kulya kilo emu ewiiki nnamba tusobole okukafunako ssente nga tekatulidde nnyo ng'ebirundiwo ebirala. Abantu bwe bagambye nti enkoko tuzikooye zirya nnyo, embizi zirya nnyo, naye akamyu kalya kitono. Ojja kulaba wano nti konteyina eno egenda mu, twagipima ne tugikola ng'egenda mu 100 grams. 100 grams akamyu ze kalya 24 hours. Nti emmere eno bwe tugiteekamu ku makya ssaawa 2 until enkya ssaawa 2 lwe tujja okwongeramu emmere endala. Kitegeeza 24 hours kalidde 100 grams, which means nti in a week bwe kalya 100 grams kagenda kubanga kalidde kilo mu wiiki nnamba. Kati akamyu kaffe ne kavaayo nga bw'onoolaba wano. Bwe twogera ku bumyu tetutegeeza nti buli kamyu konna. Obumyu bwaffe wano obwa loko oba bwe muyita Obuganda oba bwe muyita Obunankole tebulina market, kubanga tekuli nnyama. Twagala akamyu k'osobola okujjayo ng'ekisambi oba naawe okugulu okulaba nti akamyu kano bw'okasala ssaawa ya leero kano akamyu kazitowa kilo 4.5. Naye bwe tumala okukabaaga ne tujjako eddiba lino n'omutwe guno nga bw'ogulaba, akamyu kaffe kasigaza kilo 3 ez'ennyama. Ebyenda, omutwe, eddiba n'ebyo ebigere almost bitwala kilo nnamba n'ekitundu. Kakati bwe tuba twogera ku bumyu gwe wenna ayagala okulunda obumyu, tukkirira Batiwajje Rabbit Farm e Makindye ojje tukuguze breed ey'obumyu ekola ssente, tukuguze breed entuufu. So si nti buli kamyu konna loko nti agenda kuvaako ssente. Tuyina ebika bingi. Eyo gye mbadde nkutte gye nkulaze eyo breed eyo bagiyita New Zealand Grey. Kati eno ne tufuna New Zealand White. Eri ebadde New Zealand Grey, kati eno tuyina New Zealand White. Nti breed zonna tuzirina, tuyinawo California, tuyinawo Angola, tuyina ne New Zealand. Wano Batiwajje tubeera ne breed 3 zokka. Tetugattika oba kuteekamu ebika ebirala byonna nti bw'okwata New Zealand Grey ensajja nezaala mu New Zealand White esobola okukugirayo kala eya brown. Naye ojja kugenda ku muntu omulala tabimanya akugambe nti oyo kinkira asimanye biki. Nedda, New Zealand Grey ne New Zealand White zisobola okuzaala New Zealand naye nga ekyusiza kala. Kala si kye kya-identifyinga breed y'akamyu. Kubanga ojja kulaba grey no gye nkulaze osange n'akamyu akaloko nga ka grey olowooze nti ki. Togendera ku kya kala, tugendera ku bunene ne weight gy'olaba nti akamyu kaffe. Kubanga kana akamyu ka myezi 6 gyokka. Ku myezi 6 kakoze kilo 4.5. Ne bw'oba olunze bubi nga tolabiridde bulungi nga ffe bwe tulabirira, naye at least kabeera mu kilo 3.5. Naye akamyu konna akali mu kilo 1.5 kilo 2 nga kali ku myezi 6, eyo breed gye wafuna eyo loko. Bumyu mwaffe obwa wano tebukola ssente, eri ennyama gye tugitunda eyo eba tekola ki, teyitawo. Obumyu bwangu nnyo okulunda kubanga tetujjanjaba nga bwe tujjanjaba ebirundiwo ebirala. Ekisinza okulemesa abantu okulunda ly'eddagala n'okujjanjaba. Naye akamyu kasita okuuma obuyonjo. Nti omumyu bwaffe keegi zino z'olaba zimaze wano emyaka egisukka mu 15. Naye oliraba ebbaati nti osobola odikwatako, osobola okuwa emmere n'ogiriira wano tewali kiwunya. Ekitegeeza tukirininga buli lunaku. Akamyu kennyini keetaaga buyonjo. Ekireetera akamyu okulwala gw'otandika okukajjanjaba bukyafu. Buli lw'okuuma akamyu mu bukyafu kajja kulwala. Naye bw'okakuumira mu buyonjo
n'otukirira abakugu mu kuzimba cages ne tujja ne tukuzimbira cages zino nti akamyu kaffe kasula wano omusolo bwe kagufuka guyitamu obusa buyitamu omusolo ne tugukwatira wano so tekagenda kufuna bulwadde bwonna n'emmere gy'okawadde bwe kagirira wayonjo. Akamyu kanywa amazzi. Bangi mubaddeyo nga temumanyi nti obumyu bunywa amazzi kubanga mwamanyira buli obumyu obwatambulanga ne bwerisa mu nsiko ne bunoonya amazzi oba bufunye oba tebufunye ne buno ngeri gye tuwa ennimere enkalu bwetaaga amazzi. Akamyu kanywera wano amazzi. Bwe tuba tuzimba cages zino tugenderera nnyo tuve ku bantu abatamanyi cage naye nga bakopperera ate nga bo baagala ssente. Omuwa ssente n'olaba nti akukoledde quotation ya ssente entono naye ng'obumyu bwo tebujja kukula bujja kukutawaanya. Bangi bubalemye naye ng'ekibalemesezza kye kino kye tuliko olwaleero nti bw'ozimba cages akamyu nga tekawadde mazzi gamala obumyu buteekwa kufa obumyu buteekwa kubanga bulwala.